program banguka mu byenfuna nkwebaza nnyo okuba ng'otwekkaanya yonna gy'otulabira. Lunaku lwakuna tubeera tusomesa obulunzi, kusingira ddala bulunzi. Tubadde tusomesa nnyo enkoko era nga tukyagenda nazo maaso, naye olunaku lwaleero ngenda ziwummuzaamu. Nsabiddwa abalunzi b'ente okusomesa ku ndwadde eya kalusu. Since musawo gwe tulina wa bisolo kayambeko abantu. Kalusu ono aluddewo wano mu Uganda yajja 2016 era n'atawaanya nnyo abantu. Mu luzungu gwe tuyita foot and mouth disease. Ne baggala obutale nga Sembabule, Nakaseke, ne baggala corridor Nakasongola, Gomba Mugale, Mbarara Mugale. In fact right now obutale buliko quarantine. Mbarara Mugale bangambye Mbarara Mugale, Gomba baggaddewo, baggalawo, Sembabule waggale, Nakaseke baggulawo ndowooza. Kati oluwanando lwonna Luigare tewavaayo ente bantegeezezza nti ze tusinga kati okulya ziva mu Northern Uganda, Karamoja bo be baggule. Nolwekyo njagala tulabe ddala tetusobola kivunuka eddagala gye liri oba teririiyo. Abaffe lya bbeeyi bijja bitya? Mu studio negatiddwako omusawo Issa Luigare Bakibinga. Agenda tubuuzaako butereevu akadde tulina katono atubuulire ku ndwadde eno eya kalusu. Tukwaniriza seko. Nange neesiimye okuba ku Star TV. N'abatulaba mwebale kwagala Star TV. Tosanyuse lwakuba tusomesezza nkoko obadde oyagala kusomesa nkoko? Omanyi nsinga kwagala nkoko. Okay. Naye olw'okuba nti byonna nabisoma. Olina obisomesa abantu. Nina obisomesa. Naye obuzibu bwe tuyina buli bumu. Ndi ku TV ya ggwanga. Ministry kino ekizibu mwe kigwa eyina sente zeefuna. Yes. Masenze mulimu ebintu ebinyiiza n'enjogera ne muŋŋamba njogera bubi. Wano tetuliiwo to entertain, but we are to train. N'abantu obabuulira amazima ki bwe kiri. To be honest, kalusu nga kalusu. Tewannabaawo ddagala ly'esimba nti lyerina erimujjanjaba. Ezzungu ojja kukozesaako ku antibiotic yenna. Naye nga amazima amatuufu ekisinga obukulu mu byonna kugema. Eringa zino virus eziri mu bantu bw'oba ogemye better. Exactly. Era Minister Dr. Lwamirama ekyakimanyi. Vaccines zibeera yeeye Entebbe. Naye bw'okyogera yes. Zibeera yeeye Entebbe. Naye obuzibu bwe tulina nti tulina abakozi ba gavumenti nga si baweereza bakozi bukozi. Gwe mase ebbanga ly'omaze towulirangayo nti Entebbe eriyo eddagala lye bookeza. Nnyo bali okukyanga libadde mu store. Naye nga lwaki balyokya? Lirimenti. Amalwaliro muba temulisabye. Kati bo ne baga ntya? Kati onenyaani. Ani agula eddagala eryo eryokuligula baveera ku prescription yaani. Eyanze nze alyetaaga. Nsaba abalaba Star TV. Eno Uganda nnene kufa abali wano. Ate buli ali mu Uganda muno oteekeddwa okubeerako ne roolu gy'oteekeddwa okukola. Naye kati omuntu kyenjojo baagisiba. Kyegeegwa nayo nsibe. Mu karantiini teri nnyama. Kati ensonga olw'okuba nti ebisolo bino ennyama kati gye tulya eva mu Northern. Ekintu kiri eki. Abakalamojja balina eddagala egganda erijjanjaba obulwadde. Balina eddagala ekkalamojja. Omanyi Abaganda mwagala ebintu ebyokwetwa. Ekkalamojja nga balina eddagala egganda. Tugende maaso. Kale nga bwagambye nti ekkalamojja balina eddagala ekkalamojja. Yes. The hard fact is emiti gino gye mulaba mwe muva eddagala erikolebwa mu vaccines. Era n'abazungu batabula gino emiti. Kati baddira miti gino ne bongeramu chemicals zaabwe ne batuleetera naye nga the actual sense buli ekikozesebwa kyonna kiva mu mirandira na miti. Musawo njagala tukwate empola tuddeyo emabega ku mulunzi. Kubanga mmanyi nabagamba nti bwe tuba twogera ekintu kyonna ekyokulunda tukwata mpola omulunzi aliko asobole obitegeera. Abantu balina ente twagala kumanya kiki ekireeta kalusu mu bisolo. Mu bisolo byonna tulina endwadde ze tuyita viral diseases. Endwadde ziddukira ku speed. High speed.
naye nga tezirina ddagala zungu zirina kugemwa bugemwa. Kati saawa eno abantu bategedde kalusu oba foot and mouth taliiko nga because Ebola mu bantu viral disease naye basobola okugamba nti singa oba toli mujama ndwadde eva ku buligo. Kalusu ye taliiko nkola nti singa ayina bw'oba okoze kino na kino na kino alina biriwo ebyo omulunzi byakola alike kufuna. Abantu abasinga naddala mu western eyo be baggadde kyakoze bulungi ne babaggala ente zaabwe bazinyweza mu dams. Ente inanywera wabo kikopo, ente erina kunywera mu bbaafu. Naye gw'oleeta ente eyo Engeri lindako tugende empola oli aleeta ente ye oba bbiri ssatu n'anywesa omwo Brian n'aleeta ezize n'anywesa omwo Kimbugwe n'aleeta ezize the same dam. Eyo y'engeri ki obulwadde buno gye buspreadingamu emu zino zonna. Naye ndowooza enkola si ya ddamu katudde ku bannaffe kati ng'abali embalala osanga omuntu omu nga paddocks ze zonna ziri wamu. Kitegeeza nga paddock ezo bw'aba akoze ddaamu munda ezize ze zinywerawo. Kati ekibuuzo kiri nti mu ddaamu ezo mwe zinywera ekiro garanti ki gy'ateekawo ekikomera okubulayo ebisolo ebitambula ekiro? Abantu abalunzi abali serious ranches zaabwe bazikavalinga nabikomera bateekako ko emabega olukoni gattako n'obukomera nga bizibu tezibuuka. Ekirina enjawulo ku kyenjojjo is zero grazing ate n'abamu zifuluma zirya. Kati kino kyonna kye tugezaako okugamba abatulaba entambuza y'obulwadde buno it's an airborne disease butambulira mu mpewo. 2 buyinza okubeera transmitted mu mmotoka ezitambuza ente. Owoino zifuuyira emmotoka yonna etambuza ekintu kyonna nga kyabulamu. Aga amazzi n'obuyonjo bwagwo tegalwaza nti anti kati wenkugambidde ago gali mu sepiki oba gali mu kidiba. What do you expect? Ndoza waliwo ddamu eziri modernized zitya ekidiba mu luzungu bakiyita batya? Kisigale kidiba ate tunakiyita pondi kisigale kale nga kidiba. Naye ddamu nze zendabyeko eziri modernized abalunzi abali serious bateekamu ne kaseminti amazzi ago ne gaba maki mayonjo gavaamu buliddi. Ekisooka mu byonna maximum hygiene mu faamu yo. 2 ente ezo zireme kuba za bulambuzi nti buli muntu alina okusaatuukirayo. Abantu okuzisemberera 3 abasinze okutambuza obulwadde buno ffe basawo ba bisolo. Ogenda n'ojjanjaba ewa Mase engoye z'otambuliddemu z'otwale ewa Brian aba neetaaga mangu asobola kujjamu ttaawo. Anti kati kyekizibu n'ennyanguwa it is unprofessional omusawo okuva ku faamu emu n'ogenda ku yookubiri nga tokyusizza by'okozesa. That's being mad. Mu ntambu enkosa ya Kalusu ekosa ki ku kisolo kyonna? 1 ekisolo ng'ekisolo ekifunye Kalusu kyosooka okumanyirako high temperature omusujja nga mungi n'ejugumira etandika okuvaamu ebyovu ebiringa sabbuuni mu kamwa. Bwefuluma kwebagamba mbu kamenya amagulu gano gakutuka. Exactly. Then neefuna amabwa ku lulimi ne mu kibuno ng'omanya kiri severe. Ebisolo bifuna amabwa ku lulimi mbadde manyiga abantu. Tufudde. Abasinga kwe bategeerera ng'ente eno erina Kalusu kwe kuyiika amalusu okuvaamu ebyovu mu kamwa. Bw'ogyasamya bw'oti mubaamu amabwa ku kibuno ne ku lulimi. Ente zino zonna gye basiibye kyogamba ziba n'obubonero buno. Exactly. Oba obaawo ezitalina bubonero nga tekinnatuuka kwe. Mulimu ezimu kati w'olabira nti kiri sivye kati olina ente 10. Bw'olaba emu ng'embeera etandise okukyukamu eyo gy'otunuulira. That's why nze ngenda ne ngamba abantu nti tolunda kintu nga tokirinaamu budde bw'okiwa. Zibeeremu. Ne bw'oba ozitutte kulya mmere olaba nga endya yaayo eno endwadde esaze kuba eba n'amabwa.
gikebere eyo gya isolating funa kye bayita ash soda ash okuba amandazi. Yes. Okay. Ofune garlic. Ofune omubisi gw'enjuki. Muli kipimo? Okay. Ofune bwe tuyita finger millet. Finger millet, yes. Ebintu ebyo bw'oba obifunye bitabule wamu. Nsekula. Yes. Byonna bisekule. Aha. Kati ente eyo gy'olabanga erina ekizibu ekyo gisiige mu kamwa for 3 days obwo obulwadde ojja kuba obujjanjabi. Mba sijjanjabye bubonero ne sijjanjaba ndwadde. Ojjanjabye kirwadde kiri naye nga jjukira nti galiki oli nga galiki ne kamyu obuzibu bwe tulina nze kambagambe ku TV kuno tetujja kuyisizaako bivulu naye twagala atulaba tukuyamba tutya to overcome that. Amayife twakuli mukyalo baba kubangako kamyu nga mufuse ku buliri okugenda obugenzi okuli ewa neiba nga baleeta kamyu n'omutunulako n'obutuka wenna kamyu kati bw'oyagala okuba ente emulye. Kati nze kankugambe kino kamyu nga kamyu bw'oba omufumbye ng'enva ddagala mufumba. Yes. Ne mugata mbiri byoyogedde. Bali bayiti omukuba nti busawo yagala. Ne kye bayita kamunye mu lusoga tuliyita nfoodo. Amabwa mu lubuto. Exactly. Kati atenzize byabulamu. No. Tuli mu byabulamu bya bisolo. Nze ngenda ne mbagamba nti eddagala lino lye bagamba nti lya bisolo. Libeera eri ebisolo nga tebannali konvatinga kulizza mu bantu. Bye wasoose okwogera tobifumba kuba suubira galiki mufumba. Bw'omufumba tewali side effect kubanga bw'oba omufumbye ate abana mulungi nnyo n'atayonooneka. Ate omubisi gwe bino bw'oba omaze okubifumba then teekamu obusaanikira bubiri obw'omubisi. N'ogattamu ne soda. Content ki gy'empe ente ekuze? Kaakati kisinziira. Ekyo bw'oba okikoze njagala ofune ppamba nnyikkamu mu ddagala eyo si kuginywesa. Osiige mu kamwa mwonna. Gwe giteegireke okumala ennaku mmeka? For 3 days okikolera ennaku 3. Singa obubonero buba bweyongedde. Obubonero bw'oba bweyongedde nkakasa tebujja kweyongera. Kuba kino tetukikola ntuli mu kugezesa bugezesa. Yes. Ebintu bino masenze kankugamba ekintu kino. Abantu abasinga bw'ogamba nti kino kisoboka twalemalira mu kizungu nti ekirina okujjanjaba kyonna kirina kuba kizungu. Twogere ku nsonga ya prevention. Ente zange nnyinza okuba nga nkirabye ku TV nga nnamu era sinnaba zikebeza naye bwe nzitunuulira tezirina bubonero bwonna. Nsobola okuziwa eddagala lino okupreventinga kalusu mu kiraalo kyange. Noonya aloe vera. Ekigaji. Noonya ekigoogwa. Ekigoogwa kozi kyekiriwa? Sayiso. Sayiso, yes. Onoonye kye twasoose nakyo kamunye. Twasoose ne kamunye. Kati ebyo ebintu ebina funayo lavenda. Kozi lavenda kyekimuluka. Miti nze sigimanyi babituma lavenda bazungu. Ofune ne rosemary. Rosemary tumumanyi twakula naye. Awujjanjaba ekifuba. Yes. Kati bw'oba omaze okubifuna ofuneyo n'ebikoola by'enjaga. Nkyogera nti musawe enjaga oba ogenda kugijja gavumenti abalima enjaga. Kino nze kankugambe mase abantu abasinga okutuwa eddagala wano lye tuyigamba nti ezzungu bateekamu enjaga ye nnamba emu mu ddagala lyonna ly'okozesa mu bantu kamube mu bisolo. Tuyogedde sayiso, yes. Netwogera lavenda, ekigaji, kamunye abantu bamumanyi. Kamunye bamumanyi. Ekigaji nkyogedde, netwogera n'enjaga. Njaga nno. Kati bw'oba obifunye ebyo njagala ogattiremu ne kye tuyita ekimyula. Tithonia kiba kyagakologane ne bwe gati. Bifumbe byesere. Bwe biba bimaze okwesera njagala ogatemu ka kisula akenkananga ekijanjaalo. Oh yes. Ye preservative. Bw'oba omaze okugattamu ekyo teekamu obusandikira bw'omubisi gw'enjuki bubiri. Ente eyo oba ento okuva ku lunaku lumu paka ku mwezi gumu tesussa miruzi 5 kuginywesa bunywesa.
kitwala bbanga ki nze omulunzi okukkiriza nti ente eno ewonyezeddwa oluvannyuma lw'ogijjanjabisa ebyo? Just guba omwezi gumu naye nga within 1 week oba olabira ddala ng'eteredde. Ki gavumenti kyeyinza okuyamba ekyawamu okulaba kubanga Kalusu ono ffenaffe twewuunyizaamu obubonero bwebwo obubonero bwebwo twewuunyaamu ekintu kimu nti Kalusu ono aluddewo endwadde zizze covid yazze gavumenti nemukwatako ebola najja netulaba mambaga endwadde ez'amaanyi eziddukira ku speedi eziri viral mu bantu gavumenti nezikwatako kati mu bisulu Kalusu aludde wano gw'ogambye 2 emeka 216 yajja 219 219 watono 219 nze mu kumutegeera n'okukola risaaki y'ebyo bye mbagamba nagikola in 2000 naye ebintu bino ndowooza gavumenti okutongoza nti waliwo ekirwadde ekiri viral okitegeera that's 2015-2016 anti tulaba nti balagajavu. twogedde ku kugema okw'ekikulu. What is the role and the responsibilities of the commissioner? He must be a doctor in that. Tebalina kulonda commissioner avuddemu kirala. Oteekeddwa okuteeka mu commission eyo nga kyokola okitegeera tuve mu malala kati ani gwe basobola okuteeka wano ku programu eno eyabangula mu byenfuna bw'aba tabitegeera? Why you? Twogere kugema bwe kuba kugema gavumenti egema ebirundi emeka bweba ya gavumenti eteekeddwa okugema ebisolo byonna kye tuyita massive vaccination kyandibadde kyetaaga emirundi 2 neyiya ebeera ekiddaddamu oba olw'ensonga nti mubaamu eziba zizaaliddwa ng'ate tumaze okugema maama abaagemezeddwa kati ekyokugema maama kitegeeza nti maama bw'oba omugemye omwana tomugema tulekeemu ajja mulamu muntu bw'aba olubuto tumugema naye omwana bw'azaalibwa agemwa. Yes, this is the responsibility of the district veterinary officers. Obuvunaanyizibwa bwa district veterinary officers balina firiji massive wano otuuke ku buli district balina firiji omulinomenti okubeera vaccines ezo zikola ki zikola wa zikola ddi people are suffering. Ku district kuliko kye tuyita omulimisa n'omusawo w'ebisolo omusawo w'ebisolo n'assistant n'omulundisa. Kati gwe wano oli mu kutuyamba okukola emirimu ebiri egy'obusawo n'egy'obulundisa era abalundisa bonna ba gavumenti babeerayo ku district okwebuuzibwa bavuga na mmotoka mpya tebavuga mmotoka balina empiki zino eza gavumenti naye balina emmotoka lwaki omulimu tebagusuulawo toyinza kusuulawo omulimu ng'ofuna omusaala oyagala kukola they are not providing services. Nze baneeka mbagambye nabagambye ndi ku TV ya ggwanga ekimu ekisinza okulemesa gavumenti eno n'abantu okuba nti bagisaawa this is because of the service providers bali mu ofiisi batudde lwaki si beebaze ku TV okugamba abantu kiki bateekeddwa okukola. Tuli mu bintu bya kisawo tuleeta muntu agenda kutugamba ennyama mugirye ye kankubuuze ennyama abantu bagirye oba ennyama yeetaaga kwokya na kuziika nedda kati okaayana ki omuntu yenna Kalusu yabadde mu kibuga Kampala. Masse. Abalunzi bali bameka abayina ente mu kibuga Kampala. Nze kankugambe kino. Oyagala okulemesa abantu. Tulina endwadde ezikwata ebisolo nga ne mu bantu bibakwata. Lwaki amata tebagaleka ne gajja? Ntemeka omanyi mbadde nkubuulira nabadde wano n'abasuubuzi. Abantu abalunde ente mu kibuga Kampala bali bameka abakola supply wano. Ate nze njagala kumanya kati gwe kikugasa kigwa okulya ekinaakutta omuntu yenna alidde ente eyo ng'erina foot and mouth naawe ogenda kutandika okulwala ebigere naawe ofuna amagwa mu kamwa. Obulwadde bujja butereevu bw'obuvuddemu. Obulwadde bwa bulusera mu bantu buva ku ki kunywa mata ga nte zirina bulwadde obwo. Ate omusujja gwa bulusera gwo guluddewo. In fact gwasinga kuva Nakaseke we yalumbibwa abantu ne balwala nnyo ne basiba Nakaseke kati wonna bagaddewo ewasinga obungi. Wambuuzizza ekibuuzo gavumenti kikyeteekeddwa okukola. Njagala minisita Lwamirama aveeyo atunnyonnyole Entebbe ku bikwatagana ne vaccines ezo sente ze batayina oba abakozi be batayina. In fact tubaddewo ne Brian nga twogera ku kiwandiiko ekyasembyeyo okufuluma baagala kugema naye okugema omulunzi ajja kwesasulira akasente ezagenda okumuyamba mu kugema oba ez'okugula vaccine they are different.
ku bibiri mutubuulire kubeera specific nti vaccine bwebeereze bakugemere tumanyi oba abasawo bajja kuba ba government cost ebeere nga yaddagala yokka. Kati nze kanjogere kino ng'Ugandan omusawo wa gavumenti ali ku ggombolola okola ddi okola wa okola ki ekikusasuza nga ne pikipiki ayina tasobola kugema kutya omu kati wulirize eggombola libaamu emiruka emeka kamube 10 eggombola ng'ewaffe mu Mpigi Town Council oyinza okusanga ebyalo nga 15 ate nga byonna binene nga tasobola kugema wonna. Jjukira bw'oba ogema speed kubanga baliisiza wamu ebifo bibaliisizaamu oyagala ogeme obutasukka nnaku 2 kakati bona ogamba omulundisa kugombolola ageme tajja kusobola mala watandise kubeera advocate w'abasawo ba bisolo ffe ebyo twabikolanga voluntary lenze ne salimu ebuyikweri ng'ekyali Mukono district naye twagemanga parish by parish netumanya nti omuluka gundi mulimu ente mmeka njagala tukole statistics anti tezifuluma tukole statistics nti mu muluka gundi mulimu ente mmeka nomanya nti ogwo today okugema ente 1000 tekikutwalira saawa 2 ente 1000 yes bazikuŋŋaanya wamu bairawo nobuni nga bazivuga bazitwalanga ne bazizimbira ne zibyingira omwo emwemu nomanya nti gyomaze yeefulumamu bwe tugamba nti lino lyeggemesezo yes bazikuŋŋaanye zonna ekisaawe ky'Empigi ku poliisi ayina Maziba Senene Mpigi Town Council wa Buzingu bonna baleeta wamu tukola ku parish level si sub county level kitegeeza eggombolola oyinza okutwala ewiiki ate sina wiiki ojja kusanga mu luko ogumu nga mulimu ente nga 30 kikutwalira eddakiika emeka ente 30 okuzigema ebyo byogera wano mu central si balunzi nnyo naye omuntu omu abana ente 3 nga si wamuluka kati kino nze kyenandisabyemuuko ng'abatulaba gavumenti kyerina okuyamba kiri ekintu eki providing a free vaccine ono agenda okugema lwaki bwe tuba tutuuse mu kugema abantu bawandiika abagenda okukola nga abantu tebasobola kufa ku speed bweti anti kakati bweba tebasobola bweba tebakikola lwaki bantu abatafa speed lwaki ku bisolo tebakisobola okutraininga abasawo okugenda okugamba nti ogenda olwo tebeera miruzi meka ezigema just kikutwalira oluna essaawa emu n'eddakiika 3 omuntu alimu amagezi agatoola watya bw'okwata vaccine nawa woogema tuleme kufiirwa bintu by'abantu because of the negligence of the service providers. Kino nkyogeranga medical clinic officer ate nkyogeranga professional veterinary officer. Abantu abamu kati imagine ab'omusaidi eyo tebasala nte no ente egemeddwa yonna ne karantini erina okutwala ennaku 23 ku nnaku 3 gwe mwezi nga bamaze ogigema iye karantini eri Sembabule bamutika ku karantini mu mwaka gwa 2019 nekitwala bbanga ne tuyingira covid ne babanga abamujjako then obutale bwe Sembabule bwonna ne babuggala kitudde emyaka tulindooza myaka ng'eto mulimu ekirala ekiri emabega waakyo nga Sembabule era baba Nakaseke baavaayo ne beekalakasa ne bagamba this is a political move mulimu ekibaayo emabega waakyo it takes only 30 days karantini musawo ewantu yonna gye baggadde Mbalala bwe baamuggala nakati ente tezikkirizibwa kuva Mbalala kuyingira mu kibuga Kampala si mugeme anti naye singa abadde mugeme kituufu singa kati bayingiza ezijja mu Kampala eziva Mbalala ezijja mu Kampala zijja kulundibwa oba zijja kusalibwa oziraba nga ziyitawo anti mbuuza bwe ziba zivudde eri ne zijja bazireeta kuzirunda bazireeta kuzisala byanjawulo omanyi abatulaba Red TV eno bwe tuba tugibeerako twagala atulaba ofune ekyokuyiga n'ekyokutegeera bwe wabaawo nti waliwo bali mukola ki ng'omusawo okwo kufuuyira ogiteekamu n'eyita omwo mu mazzi n'egenda kyetuyita dipping naye nedda omuntu tetukutawaana kukuyisa omwo tukutwala butwali mu swimming pool nobeera oba n'ogenda wali Kaleerwe waliwo omwalo ogwo omunene kati eyo enkola ya dipping yo egema ndwadde kati eyo ekola ku bintu bisatu ekisinga obukulu ennyo eyo esinga kola ku nkwa
ate enkwedda zasumbuwanga nnyo naye kati ate ddo zakendeeramu lwakuba era nafunye messages nyingi nga ziraga nti eddagala abantu lye bakozesa okufuuyira kino nakyo njagala aba UNBS mu kiwulire bafuuyira enkwa ne zitafa ne zigejja bugezi ne zigejja emmese ezibeera wali eri ku All Saints Cathedral ku State House awo waliwo emmese ennene otegeererawo nti eno ebeera ku State House kuba erya bigonda kubanga erya bulungi so in other words n'enkwa abazifuuyira balinga n'ab'omuddo okufuuyira omuddo mu balimi nabo bakomplaininze agula ekicupa kya mitwalo 11 ne gutafa kati olwekyo obubaka njagadde mbutuusa abatulaba siringa nti noonya katale eddagala lyo liyina eryakalusu eryo eryakalusu njagalayo abasobola okunkubira mbasampolingeko njagalayo abantu 5 eddagala ogenda nga ndibawa free of charge baligezese kalusu yes game namba yesimu eri 0772 00 69 44 owa Airtel 0752 48 78 14 eddagala ery'enkwa naliba waluli okufuuyira enkwa muzeeyi Ssegawe Nakasongola agambye eddagala lyonnyonnyodde singa aba alikuumye ayinza dikuuma bbanga liri yeweekoledde ayinza dikuuma bbanga ki ekisooka mu byonna bw'oba olwagayagala kulikuuma okumala ebbanga eriwera kisula gw'otaddemu omubisi gw'enjuki bw'oba osobola okufuna omunyale oba kamuliramu enniimu ne bwe gulinamala emyaka 3 naye nga likyaliawo omulala abuziza nti singa ente ngizuula ng'erina obubonero bw'oyogedde naye nenkizuula nti mu kiyumba endala teziyina gyawule eyo gyawule ebeere yokka ojjanjabe eno zino ozigeme yo wagambye airborne zino endala ziba teziyina anti kazitoogema ogema zino ezisigalidde si byampiso obubaka obusembayo eri abalunzi nze Luigare Issa Bakibinga buli mulunzi ali yenna anti babuuza keekaani nze Issa Luigare Bakibinga temugwamu maanyi ekikulu mu byonna ente ezo ne woolundira ekisooka mu byonna walina kuba wayonjo ekyokubiri amazzi g'onywesa ente ezo fuba nnyo okulaba nga naawe osobola okuganywa ekyokusatu tokkiriza buli muntu kujja woolundira ezo ze preventive measures then government nga government fe abaagala okukolera abantu sinoonya mulimu but we are ready to train the community butya bwe bayinza okutangira ekirwadde kino ate tinatagenda walala kyekikulu mu byonna yes kuba kati ministry efuna sente nyingi Museveni oba President Museveni anti sibyawula President Museveni atera okugamba nti ministry ya agriculture yawaddeyo sente bweziti the question is nti sente ze bateekayo za capacity building zikola kyekisingaza okunnumanga Issa but we have the capacity tulina obusobozi bwonna obutangira endwadde zino zonna nga tezinnafuluma manyi nti ebibuuzo bingi ku ndwadde ya kalusu olw'ensonga bweri mu ggwanga naye nkimanyi bulungi nti bwe nakyazizaako abatuwa bagambye nti singa ente esimattuka nebatuukako ng'erina bo tebatawaana balina mashini erinnya ndyerabidde bagisala ne bagiteekamu ne bagyokya tebagyongerayo tebagyongerayo kugitunda bagyokyezaawo singa abatuwa yonna ekizuula nti bulimu obulwadde omusawo agyokya kino batuleke muleme kulowooza nga musanyusa mmase one njagala mumbuulire ente ze musala zonna mumala kuzikebera nga ziwasizza bbanga ki nga bamaze ozijjanjaba eryakebera ebintu bino baleme kujja kusanyusa bantu omuntu ajjanjaba ente katukomewo wiiki ejja akadde katuweddeko naye checkpoints ze mulaba zonna ez'abantu wabaayo n'ez'ebisolo kubaako omusawo ente eyo gye bagisuubula eba ne pamit singa akatale eba eva mu Kembaara kubaako omusawo ku abatuwa kubaako omusawo kakati mujja kuba mutugumbuzi bannayuganda
nga mbitaddemu enguzi kale tudingane sabbiiti ejja Mukulu Isa mukubire ku nsonga ya Kalusu ayongere okubannyonnyola kubanga manyi kino kiri nnyo mu bantu tudingane olunaku lw'enkya mbere bulungi mwera